Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalaga obutungulu obwo nga tubuteeka mu ngatto nga bw'olaba, n'ekirala obeera osobola obuteekako mu sitookisi. Enjagadde tutunule tulabe. Funa obutungulu buno bwennyini obwaffe nga bw'obulaba bwe butyo. Obutungulu obwo bulungi nnyo, bugenda kukuyamba naddala gw'alina ekizibu ky'okubeera nga ebigere bye wansi bisannyalala, ng'osannyalala ebigere wansi ewalinnya, ng'owulirayo obuntu bukufumita wasannyalala, ng'ebigere byo bisannyalala kusinga wansi. N'ekirala ng'otuuka essaawa n'obeera nga tobiwulira, nga bw'oli w'olinnya bw'oti owulira nga atalina bigere, kwegamba nga tobiwulira. Ekyo basinga mu kitegeera, naddala kisinga kusumbuwa nnyo mmwe abalina obulwadde obwo bwe tuyita obwa sukaali. Mutuuka essaawa ne mubeera nga buli w'olinnya obanga atawulira bigere. N'olwekyo mubeere nga mutunuulira katungulu ako ngenda kukulaga enkola gy'olina okukolamu. N'oba owulira omuliroliro ogwo wansi mu bigere ebyo, beera ng'otunuulira katungulu ako, kajja kuba kakuyambako kakkakkanya omuliro ogwo mu bigere, nakyo kijja kuba kikuyambako. Kati funa obutungulu obusaleesale nga bw'olabye nga bwe mbusazeesaze. Bw'omala osobola obuteeka mu ngatto nga bw'olabye, ng'omaze obusalaasalamu nga bw'olaba, buteeke mu ngatto. Bw'omala engatto eyo gyambale, naddala ng'oli awo waka, ng'oli waka awo just tewakoze, otambulirako awo mu compound mpola mpola. Kola bw'otyo obutungulu obuteeke mu ngatto, engatto gyambale. Akadde k'onaagimalamu ng'ogyambadde nga wansi waliyo obutungulu, bugenda kuyamba okubeera nga bukujjanjaba ekizibu ekyo kye njogeddeko ky'onaaba olina. Ekirala ky'osobola okukola gw'alina ekizibu ekyo, funa sitookisi bulungi, okwate obutungulu nga bw'obulaba obwo, buteeke wansi w'ekigere, oyambale sitookisi ng'obutungulu obwo gye buli wansi eno wansi w'ekigere nga bw'obulaba bw'otyo. Bukole buteekayo obutungulu nga 3 ng'obusazzemu bw'otyo nga bw'obulaba, buteeke wansi w'ekigere, yambala sitookisi, kwegamba sitookisi eno ebuyamba obukwatira wansi. Bw'omala obuteekayo wansi ng'oyambadde bulungi sitookisi, beera nga weebaka, kwegamba weebake ng'obutungulu obwo gye buli wansi w'ekigere. Ogenda kukeera bulungi nnyo, ebyowulira ebikusumbuwa mu bigere ebyo bijja kukkakkana. Beera ng'okikola bw'otyo, bwambalire mu sitookisi wansi ng'ogenda kwebaka. Ku makya keera obuggyemu onabe bulungi ebigere, beera ng'okikola ng'okiddiŋŋana, ogenda kukkakkana bulungi nnyo. Ebizibu ebikusumbuwa mu bigere ebyo bigenda kukkakkana, ng'ofuna omuliro gujja kukkakkana, ng'osannyalala wansi obuntu bukufumitafumita bujja kukkakkana. N'oba nga tolina bulwadde bwonna, nga tolina kyo weewuliramu, olw'olumu osobola okukikola naawe gwe atalina kizibu kyonna, atali mulwadde. Akatungulu ako kambalire mu sitookisi munda, weebake nga gyekali. Oteekayo nga 3 ng'obusaze nga bw'obulabye, weebake obuggyeyo ku makya. Ekyamazima ojja kuwulirawo enjawulo singa onaaba okikoze. Bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.